years down the road, still no boy bad like Nkeretanyi. Nature can nectar more dangerous than AIDS and Ebola combined. Ulida. Ulida. Waliwo ekipya muvire kalungu abantu kati bagudde eddalu bayogera bingi ne bakola bitono ne batamanya nti ebiseera biyita ekinsesanze muvire eno buli omu tamanyi buzito bwe abanafu ennyo bebeewaana ab'amaanyi nga tebalicye abeewaga okufiisa nze bamaliriza bafuukamidde abazaala wa vire okuva edda basasira kuba bafudde. The pretend the fire never burn them. I guarantee it will burn them today. The pretend they never feel me all along, but I guarantee they will feel me today. Kubanga nze di mazima wanvu, amoli mazima wanvu, abamfisa fisa mumpowe, wamandi mazima wanvu, mulumwane mitwe kubanga nze, wamoli mazima wanvu. MOP omulonde Owekalongo East Nkeretanyi. Ebingi ebituuseewo naye akyayimiridde era nga mwalabye kyabaddewo olunaku olw'eggulo gabadde Masanyu Merete n'essaawa ya kakati akyeyongera okuba ng'ajaganya obuwanguzi bwe yatuuseeko. Yagambye nti n'onaabayo basazeewo okweyongerayo walala tatidde kubanga abantu b'e Kalungu be basalawo. Masanyu Merete agali esaidi zeeyo ate amawulire amalala gava e Kayunga. Jjukira omukyala eyali yesimbye Nina Kwedde, omukyala amanyikiddwa nga Jacqueline Birungi. Ono yabadde naye addukidde mu kooti ng'ayagala akalulu kaddibwemu okuba nga kabalibwa. Amawulire agali yagavaayo nti kooti esazizaamu egobye omusango ogwo. Egubye omusango ogwo era nekakasa nti Harriet Nakwedde ye mubaka omulonde ajja kubanga akiikirira abakyala mu Kayunga district. Ge mawulire agali amalala era Ssanyu Jerere yesobola okubanga nkugamba nti kujaganya kwerere okuli side zeeyo. Bingi nnyo tugenda okubanga tutunuulira era bingi nnyo tugenda okubanga tukutuusaako. Ono omwami avuddeyo n'agamba nti lwaki nti kiki ekifudde omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omugezi ate ow'enjawulo mu balala alina ensonga ze zaawadde era zizino wamanga. Biki ebifudde Bobi Wine wanjawulo ku balala? Jo narabye oba jo bakwosa jo narabye Mubaraka Munyarwa yabadde ne Kasuku n'agamba Kasuku nono munamalo ku NBS n'amagamba nitukolera mu 7 president natatuwayo wadde omubaka omu nitukolera president Yoweri Museveni okujja twagala tujyewo nupu natatuwayo omubaka omu wadde bijigwa nayogera n'engeri gye wayisizaamu bijigwa ewaabwe ebugiri kale yeye gyava yabadde n'okwenibs nayogera n'amaanyi n'agamba nupeeyo ne Bobi Wine wayo tira birwanyisa biveewo bannange statement gye wayogedde oli ku NBS eyo statement kye wayogedde kiba tikituurako Robert Kyagulanyi amaanyi oba omwongera amaanyi n'abantu. Lwaki mubyogera kati okulonda kwakagwa watanayita wadde mwezi? Gano okirize bye wayogedde oba bwe kiba kijimusa oba kyongedde ku Robert Kyagulanyi kubanga kitegeeza yali genuine
ate government kyerwana kukola oba NRM yange eyina kolaga ngo bano bantu nupu teri genuine naye mmwe mugiyambako okulaga ngu yaddala mutasoose na kulowooza mutegeera ekyo kubanga kati saawa zino bukyanga Dr. Besigye ajja kyali kikibeerangawo ngu presidential candidate amaze kulonda akaruuru kawedde n'abulawo ate n'asigala mu Uganda otegeera ekyo kubanga message ki gyasindika eri government ne international community, East African community, African Union, kwagala kubakozesa nsobi kubanga tactical move ya Robert Kyagulanyi tayagala abantu bafuna obuzibu. Gendo tunure Bashar Assad Syria byali bwebityo bafubutuka ngezo za Ruwa oba Karamoja aha kati reasoning capacity y'abantu aba analyzing Robert Kyagulanyi mubiteeka mu feeling ni mutogere amazima genyini kubanga narabye baryomusi ate nali nchogerega baryomusi aveyo ajegere ensi ate yabyononye byononye nindaba kulisi magezi omugezi wa maje aha oriro tashimwana banang mwe ka oraba government oba bali mu system bebategere kintu kinuka ate nabo balina kuba babungu babu oyina kuba wabungu kati omusajja ali mu bantu omusajja ali mu bantu Robert Kyagulanyi alinga COVID toyawula agiina na tagiina twabagambanga wano nemugamba gwe oyogera kigwe kaddeyi aha oyina kwenyumiriza mu bwakaddeyi kubanga obwakaddeyi bunyuma naye timufaayo
tuwe sente tubaguze emitwe gyaffe. Tubagamba wano mubirabye baba mubirabye ebitawaanya bungu katoba tubawiki tubagambe ki ali mu bantu omuntu ali mu bantu muzibu Chenda mwesa Muhammad Faraidid we Somali yalinga mwowi n'omumura America nero chinga Ezifuddeyo era nga tweyongerayo mawulira g'enjawulo nze wendi okubanga nga kwera nga kutuusaako waliwo obubaka waneno ova omukulu Fred Kajubirumbye nga bulijjo abeerako n'ebyayisaawo ate mwattu genda okuminkereza nga tubituukako oba nga tubiraba. Bino mbyogere ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola terror tax nga basetinze bomb mu regions za Uganda nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku bizinesi z'abantu. Ekyo kyo nabe exposings kati na kino kanti bagambe omuntu yenna kati ali mu kukola terror kidnaps red blocks byonna bamuyita genocide mu Salakanda naho ne mutabani mwe Muhoozi Kanyarugaba ne bakola ebintu bino kati banyama ne basse nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mu bisulo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero state gakumako omuliro strict mu Buganda ne Busoga mugenda fiirwa abaana bammwe state ng'erumba ekola terror ng'ekuba abaana mu live bullet nkiddamu zino issue bbiri mugenda zirabako bagenda kusetinga amasomero omuliro bagenda kulumba ne mundu baterayizinga abaana bammwe sina kindabe bijambiyo okuyingira batematema abaana bammwe bagenda targetinga primary schools eza boarding ne secondary school eza boarding mu Buganda kino mu kinoting olw'ennaku z'omwezi ziri 27 mu kinoting mugenda kirabako bagenda kuma omuliro ku masomero bagenda kulumba abaana bakubira live bullet nga kino kyonna banoonya ligitimase ya kujjawo national platform okulinkinga ndi yereadinga obutabanguko mu Uganda ndi yegiridinga obutabanguko mu Uganda n'okutta abajjukira Salimu Salibe bibiri nti baali bakola mu nsiko yagambye Nyandwe nga bwandekera obuyinza mu 1980 kati ebyokuwayo obuyinza nze sibikiriza ndekera nkole ekintu kino nga bwe nakikola mu 80 kati bwe yakikola mu 80 kye kimuli mu ngalo ze zonna deployment ze mulaba red blocks biki byonna biri under the influence of Salimu Salene terror bagenda bakolako terror bana Uganda bagenda bakolako terror munajjukira ndi lumbuye musajja nnyo nga temukyasobola kunywa mazzi security alert gibagambye abagenda okuzzaayo abaana aba boarding ab'ebisulo naddala ba primary aba secondary mwesibe bbiri bagenda batemulira abaana bammwe kano mujja kazza mukage nti omusajja abyogera ajjukira okugema kusinga okuwonya security alert ngibagambye buli muntu yenna abeera nga weewunzise ng'ekiwuugulu ebinaddako gono bimanya bagenda kukola terror kubanga kyonna kye baagala kuimplicatinga oba kulinkinga national platform bikola bya butujju nga bwe babiteeseteese eyo katasa obusalimu sale adijjera Muhoozi kanywa mugule nga tuvuddewo tudde ku bubaka bwa Chris Magezi statement yakoze Chris Magezi
ye acting spokesperson wa eggye lya ggwanga UPDF yakoze statement n'agamba nti omukulu president w'ekibiina kya NUP teryamunoonya. Kakati munnange wano eno abaana babeera beegendereza nga bawuliza statement ezo era bamwanukudde. On social media, Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda. He's free to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home. Bano beba kulisa ababiri, kulisi wali omunsi ne kulisi majezi, azini majezi, simanyo baye majezi. Bavuddeyo kuyoola emiwumbo gya Muhoozi Kainerugaba. Era bali mukola ndooze, bali mukola public relations, bagezaako okubikirira. Chris Magezi singa abadde muntu nga wa mazima na bwenkanya yandibadde atubuulira abantu abagenda okulumba amaka ga Kyagulanyi ne bakuba mukazi we ne balumba amakage ne bamenyamenya ebintu bye bagendayo nga baani. Era bo baliwa kubanga atugambye ayogera nga gavumenti. And mind you, Chris Magezi is a minister of ICT and technology. He's not a minister of defense and internal affairs. Ensonga zali mukwogerako zali mukuwako commentary ng'agezaako kola public relations okubikkirira emiwumbo gya Muhoozi Kainerugaba gye yakoze egibaswaziza internationally. Bagezaako kubikkirira. By the way, they can fool Ugandans because Ugandans we are so easily to be fooled by those people in power. Ensonga ezo zali badde zoogerwako Kayindo Tafiire because he's the Minister of Internal Affairs and Defense Minister. Simanya ye Muhoozi ani oli Muhoozi omulala manyi balina ebinnyanya byabwe bye bifaanagana oba okitegeera. Kati Chris Magezi oba Chris baliyo munsi avaayo atulagira ddala nti ebintu byayogera nga gavumenti Kyagulanyi tebamunoonya. Kyokka ate Muhoozi ali ku Twitter atweetinga nga bwanoonya Kyagulanyi. By the way, today here atweetinze n'agamba nti asonyiye Kyagulanyi. Kyagulanyi does not need your forgiveness, please, because Kyagulanyi has never asked for forgiveness. Kati oyimirira otya n'ogamba nti osonyiye omuntu atakusabangako kisonyiwo. Kyagulanyi tannabasabako kumusonyiwa, and by the way mumusonyiwa yakola musango ki? Ye Chris Magezi oba Chris balyo munsi bwe muba mutugamba nno Kyagulanyi ali mu makage lwaki mumuogerako? The man is in his home. Yes, it's okay, you know he is in his home. Why are you talking about him? Lwaki temwogera ku munyagwa? Lwaki temwogera ku Kasibante? Why Kyagulanyi? Why are you talking about Kyagulanyi? Era bw'aba ali mu makage nga mukakasa bulungi nti ali mu makage lwaki mumuogerako? Era mutubuulire n'amagye kubanga Chris Magezi avuddeyo n'atugamba amagye g'eggwanga tegagoba Kyagulanyi era Kyagulanyi ali wuwe ali fuli okubeera ewuwe. Amagye agali ewaka wa Kyagulanyi era agagumbye ku maka ga Kyagulanyi go gaawa g'e Burundi, g'e Congo, g'e Tanzania. Kubanga bavayo n'otugamba nti amagye g'e Uganda tegalina kye geetaaza Kyagulanyi naye ng'ate amaka ga Kyagulanyi gakyebulundiddwa amagye paka na kati. Kati olinga atugamba nti amagye agaliyo g'e Congo sige Uganda. Era bwe muba mulaba nga Kyagulanyi ali mu makage tewali buzibu, ali mu makage atudde entende, lwaki mumwogerako? Lwaki mujja ku TV ne mumwogerako? So it means ebikolwa bye mukola biri mu bahontinga. That's why you are coming out in the public and start comforting Ugandans nga mwagala bakakanya. Temuyina gwe musonyiwa, tetunnabasabako kisonyiwo kyammwe, ne Kyagulanyi tannabasabako kisonyiwo era temumusonyiwa. Oba mukitegedde ekintu ekyo mwavuddeyo ne muyisa ekiwandiiko nti nno NUP kibiina kyabayeekera. Era nga ssaawa zino badeputy president baakyo bonna bakwate bali mu makomera. Kati ate ssaawa zino muvaayo mukyewakana naye ate ng'ebikolwa biraga kirala n'ebigambo byammwe biraga kirala. Ebigambo byammwe biraga kirala n'ebikolwa byammwe biraga kirala. Mwavuddeyo ne mutugamba nti ekibiina kya NUP kyabuyeekera era mukibanize mu ggwanga Uganda. Eyo tweet yakoleddwa mukama wammwe Muhoozi Kainerugaba, nammwe ne muvaayo ne mukola ekiwandiiko ne mukiteekako ne stamp. Gwe Chris Magezi n'okiteekako stamp kubanga gwe spokesperson wa UPDF.
kati ssaawa zino ekiwandiiko mwakyewakanye naye mulaga nti badeputy president bonna ab'ekibiina kya NUP mwabakutera mwabaguddeko gwa buyeekera nga n'abakyala ababiri Lina Zedriga ne Tukamushaba Jacqueline tebannamanyika wa gye bali. Kati ssaawa zino mulaga nti musonyiye Kyagulanyi. Mumusonyiwa yakoze eki? Yakoze musango kyogwo gwe yakoze ogumusonyiya era ye ekisonyiwo yakisabye ddi. Era Kyagulanyi yavuddeyo dde okubasaba okumusonyiwa mulyoke mugambe nno mumusonyiye. Kyagulanyi ne NUP tebannasabako kisonyiwo. Era you don't need to forgive them because they have never asked you for forgiveness. Temuyinawo muyinza kuvayo ne mugamba nti mumusonyiye era ali mu makaage ate nga muli mumwogerako mu mawulire. Oba okitegeera nga nabuli waava mugenda ne mukyekingawo nejjo mwabadde gomba nga gye mugenza okutinkuuza mulinga abagamba nti yasuze mu malalo ga nnyina n'ekitaawe nga yeeziise. Kwegamba ebintu bye mwogera ne bye mukola bicontradictinga tebigatta. Kati mwe mulowooza musobola okufulinga public. You know Ugandans are very easy to be fooled by you people. Kati n'otunuulira ku lisi bali omunsi the Minister of ICT, how can he awatya awatya enjogera oba ayogera atya ku bintu bya defense? Because this is internal affairs. Zino nsonga za munda wa ggwanga tezina we zimukwatirako, zina ba minister abayino zoogerako. But why don't they hiding themselves right now? Goza lwaki ba minister Kayindo Otafiire ne munne Jimu simanya ye muhwezi Jimu muhwezi lwaki beekwese ate nga be bavunanyizibwako kuzina ensonga? Kuba Jimu muhwezi ye Minister of Defense yalina okudefendinga ebikolwa by'amagye. Kayindo Otafiire ye Minister of Internal Affairs yalina okwogera ku bintu byonna ebikwata munda mu ggwanga. Kakati bali omunsi oyo mafia avaayo ate n'atandika okunyumiza bannayuganda Smart Kyagulanyi ali mu makaage. Bw'aba ali mu makaage lwaki omwogerako? Era kyekikujja ewuwo gy'omwogereko kitegeeza mumunoonya. Era mumunoonya yakola musango ki? Era muhooza amugamba omusonyiwa amusonyiwa ku musango ki gwe yakola tetunnagumanya. Musango ki gwamusonyiwa ko ogw'okwesimbawo n'awangula akalulu? Ogwo gwe musango gwe mumusonyiira. Era bw'aba tannabasaba kisonyiwo mwe muyimirira mutya ne musonyiwa omuntu atannabasaba kisonyiwo. Kubanga mwamuwa 48 hours ne ziggwako ne muddamu ne mumuwa 24 hours ne ziggwako ne mugamba nti kati baleete mulambo temukyayagala mulambo era amagye gamukwatirako gamutte. Kati mumusonyiye. Which is which? Baddi yamutereera akaliro kabayitemu. Era mujje mutubuulire n'amagye agaalumba amaka ga Kyagulanyi ne gagamenyaamenya ne gakuba mukazi we ne gamuwemula ne gamuswaza go gaali gavudde wa kulisi bali omunsi. Why don't you talk about that? And you Kulisi Majezi, why don't you talk about that? If Kyagulanyi is in his home, mutubulira abantu abareadinga amakage ngamu abakulira ebitongole by'okwerinda baali baanera mubaleete ku mmeeza ensi ebalabe. Before you come in the camera and start fooling Ugandans. We are not stupid. Webale kubanga wekomide ku NCK TV munnange oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga womala ngonyika kadde bingi nnyo betugenda okubanga tukutuusaako nnaku olwaleero era mawulire gakyali mangi nnyo getunuulidde nkugamba bugambi nti gwe tula butuzikalira nywera ebisigadde tukomawo nabyo tova.